Fenga National Unity Platform obukulembeze bwaffe bwayogera dda ku ndowooza eyo era netukiteeka mu manifesto yaffe era singa tebabba bukulembeze bwaffe ebyo bye bimu ku bintu bye mwandibadde mulaba sinsobi for example okuba nti tuli wano ku bakulembeze tewali atambuza kagaali naye wano tetukolera ffe tukolera abantu yensonga lwaki bujja erudda osangayo amadaala ate erudda n'osangayo lwamu eya wheelchair kubanga tumanyi mu Uganda tetuliimu ffe batambuza amagulu ffekka tetuliimu ffe balabisa maaso ffekka tetuliimu ffe bawuliza amatu ffekka oba boogeza mimwa ffekka tulina obusobozi obw'enjawulo yali ndowooza yaffe era egenda maaso okubeera endowooza yaffe ey'okuba nti buli omu yenyigiddemu kuba tubiraba gye tutambulira e Bulaaya osanga parking ng'eri special y'abantu baliko bulemu kati bw'obanga tobiisanyiza tojja kufuna parking ate nga tugenda kulwana na muntu w'amagulu abiri bw'oba oyingira mu bbaasi waliwo provision ey'abo abakalubirizibwa okutambula nga bano abantu aba bulijjo waliwo provision mu facilities zonna naddala eziri public in fact n'ez'abantu sekinoomu amateeka we gali ate gagobererwa okulaba nti omuntu aliko obulemu abeera comfortable mu nsi ye n'awulira nti yalowoozebwako kubanga obulemu tebwakatandika kati bukyanga abantu tutandika okubeerawo disability is as old as humanity bino byenjogerako si bipya ne wano mu Uganda byali bibaddewo kibagambe nti amasomero nga Shimoni demonstration school kyebaali bagiyita demonstration school yali demonstration y'amasomero ng'essomero bwe lirina okubeera wabeerangayo banubiani abo basomanga n'abaana nga basoma n'abaana aba sign language abatawulira nga basoma n'abaana bamuzibe n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati essomero bwe lityo lyavaawo naye amasomero agazimbwa ennaku zino ate go tegabaako facility eyo ekitegeeza amasomero agafaanana bwe gatyo gakendera bukendeezi ensomesa ey'abaana ne facilities ze mwalina mu myaka gy'enkaaga kati mu 2020 teziriiwo olunaku olulala nali ntambula ne mukyala wange gye yasomera edda mu P3 St Helens Embalala wali basomanga n'abaana bamuzibe n'abaana batawulira era olunaku olumu tuba tutambula nga twogera naye ne tuyita ku mukwano gwe nga yafuuka dda musajja mukulu basomanga naye ku ssomero kati nga babi ayogera yawulira bulizi ddoboozi namuyita itungo babi n'akyuka n'amulaba n'alyoka amujjukira ne boogera ng'ono yasoma dda yamalako yafuuka na dokita naye olunaku lwaleero kizibu nnyo okuzaala omwana wo nga talaba n'omusuubira nti agenda kusoma afuuke dokita kizibu nnyo naddala ng'omwana oyo bamuzaalidde Kuumi oba bamuzaalidde Kamuli oba bamuzaalidde waffe Gomba kizibu nnyo naye nga si bwe kirina okubeera baganda bange kuba tuli mu nsi ngagga erina okulowooza ku bantu bonna nga bwe tutunuulira olunaku lw'abakyala ne twogera ku nsonga z'abakyala kikulu nnyo okwogera ku bantu baffe abalina obulemu ate ne tutakoma kwogerako bwogezi wabula ne twejjukiza era ne twekubiriza okutuukiriza ebyo bye balina ebirina okuteekebwawo nabo babeere ng'obulamu bwabwe babulivinga to full potential ng'abantu abalala. Of course government yalina okurecognizinga obwetaavu bw'abo abantu naye government yaffe nammwe mugimanyi basebo ne banyabo omulamwa gwa leero gugamba nti obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ekimu ku by'okweyambisa okusitula omutindo gw'abo abantu abalina obulemu naye tukkiriziganye basebo ne banyabo nti tekigenda kubeera mmwe naddala mmwe baganda baffe abaliko obwetaavu oba obulemu temugenda kirekera muntu mulala nammwe kennyini mulina okwenyigira mu bukulembeze obwongo tebulemala mulina ebirowoozo birungi nnyo 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 mulidde ebirowoozo bya Edgar n'ebyabalala bangi temwetiitirira bannange otwogera ku bukulembeze nammwe mulina okubeera mu bukulembeze ffe newankubadde tubasuubiza obakulembera naye era tubasuubiza n'obagoberera bwe munaatukulembera kuba nammwe mulina ebirowoozo ebirungi ate ne bannammwe banalaba nga nammwe muli bakulembeze n'abajja kufuna confidence omwana amanye nti wadde ndiko obulemu naye nange esobola okukulembera bannange kubanga obwongo bwe tebukola ki
Fe bakulembeze baffe bakyogeddeko nti mu buli kakiiko kuliko omuntu akiikirira abo abaliko obulemu kubanga tuba consideringa ngabe bamu ku bannaffe. Nakibagambye nti tewali family etaliiko muntu atalina bulemu. So ajja kuba muganda wo oba maama wo oba taata wo oba omwana wo, buli muntu yenna yenna. Ate abaganda bagamba obulema tebukola ki, tebujja dda. Fe mukaweevu bwono gwe tuliko okukyusa eggwanga lyaffe n'okwenunula bangi nnyo bwe twali nabo emyaka 2-3 egiyise nga basamba n'omupiira nga tudduka nabo emisinde. Ne kati abamu balina okugulu kumu, abamu tebagalina gombi, abalala balina obulemu obw'enjawulo. Nabalazeeko omuganda wange Edi Mutwe wadde ye owangambe oliko obulemu oba oliko akalemu. So basebo ne banyabo nkibagambyeko nti temwenyooma basebo ne banyabo. Nasanyukidde nnyo yagambye nti temwerabanga abalema kuba temuli balema, muliko just bulemu. Ate tukkiriza nti mu Uganda empya tetujja na kubalabanga baliko obulemu, naye twagala tubalabe ng'abantu abalina obusobozi obw'enjawulo obwawukana obw'abalala. Ekyo kijja tuyamba okukyusa endowooza. Twandyogedde bingi nnyo naye tetwagala kubyogera bwogezi, naddala ebyobukulembeze twagala bikola bukozi. Ebigambo tebikyasobola kukyusa bukulembeze bwa wano, tulina kukozesa bikolwa, ate buli omu alina okwenyigiramu. Naye baganda bange nga tuli ku mulamwa guno ng'ojjeko ku nsonga y'obukulembeze bwogedde ku mindset change, endowooza. Okukyusa endowooza kitandikira ku gwe. Njagala okusindika obubaka eri bannansi mwenna. Tulina okukyusa endowooza engeri gye tulabamu baganda baffe bano. Tulina okukyusa endowooza obwongo, endaba gye tulabamu baganda baffe. Tubalabe ng'abalina obusobozi obw'enjawulo, tubasupporting, tubawe confidence. Abazadde muwe abaana bamwe confidence. Temukweka baana, temunyooma baana, temutulira baana, temubakumira manju. Mulabye abazadde bangi nga bazaala omwana oba alina autism oba aliko obulemu obw'enjawulo oba aliko ekizibu kyonna, tamuyamba kwezuula kuba omuntu muze mukiraba nti ebiseera ebisinga omuntu waba tayitambuza amagulu, amaanyi gaba n'emikono mingi, oba aba takozesa mikono, amagulu gaba n'amaanyi mangi. So olina okumanya tino bw'aba n'obunafu mu kintu ekimu ate aba n'obusobozi obw'enjawulo mu kirala, naye muyambe abuzuule. Kuba oba tomuyambe gwe ng'omuzadde tajja kubuzuula. Mubawe confidence, bekkiririzeemu kuba buli kimu kitandikira mu mwana. Bekkiririzamu, tujja kulaba bano bamuwanguzi. Muwulidde wano ng'ayimba n'eŋŋamba Basudde yazuukidde. So ekyo kisoboka, naye singa yeetulako teyekkiririzaamu, then yandibadde eyo ng'asabiriza busabiriza, ate nga si bwe kirina okubeera basebo ne banyabo. So tusupportinge abaana baffe, tusupportinge abantu baffe, ne mu music industry mubasupportinge, tusobola okubeera ne basita ab'enjawulo. Ku mwenna nkibajukiza, each one of you can be a leader. Musobola okuba abakulembeze, temwenyooma. Naye ate ne community erina okusupportinga abantu. Buli omu ku mmwe candidate wa kubeera mulema, buli omu ku ffe candidate wa kubeera ki, mulema, naddala ku bukulembeze buno bwe tulina. So n'ebigambo ebyo basebo ne banyabo njagala obbayozaayoza okutuuka ku lunaku luno, njagala obbaagaliza okuliyitamu obulungi. Njagala obbasaba mwenna abali eyo, buli omu oba ku Facebook yo oba ku Twitter yo oba ku Instagram, tukozese olunaku olwaleero okutwitinga oba okupostinga ku muntu ow'enjawulo aliko obulemu. Ffenna mu bulamu bwaffe tulina omuntu gwe tubadde naye aliko obulemu, naye nga wanjawulo tumu highlighting. Tukozese olunaku luno okulaga amaanyi g'aba abantu betulowooza nti baliko obulemu, tukakase ensi nti tebaliko obulemu wabula balina obusobozi obwawukana ku bwaffe. Mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne banyabo lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power. Olutaalo nga luwedde.